mbadde walinga mpulira amaloboozi naye nga amasasi sobola kuwulira biki byayogera naye nga mpulira omuntu aleekaana ayogera naye nga situulira kyakola ki naye nga ndaba amasasi gakola ki gakuba so n'olwekyo kitalo nnyo kitalo ddala ekyebuuzibwa afande ono abadde alina liidika y'amagye kubanga kano abadde n'abasirikale nga 6 kati betwogerako ono eyesse n'oli omulala ali mu ddwaliro bano abalala 3 babutetegedde wa gye bayise bo era bino bibaddewo bitya nga bonna weebali ne batamukomako kumukwatako kugamba nti munaffe akoze eki atabuse mbadde mbuuza ku byokwerinda ne bagati wawo betukyanoonya kati kyetaaga abakulunda batubuulire bano abalala babadde nabo kubanga tabadde n'abantu babiri wakka abadde alina ka uniport akatono nokyo twagala kumanya bano abalala babaddewa nga bino byonna bigwawo badduse batya nabo batidde ne beekanga era n'okusabira oli abeere nga asobola okukola ki okuwona n'okirala gavumenti eyongera okutunula ennyo mu bantu baana abasirikale bakwata mundu kubanga ebintu bino bitandise tebisookedde wano tubadde tubeera mu private security farms tubadde tubeera mu bantu ab'enjawulo nga besse naye kati ono asse mukama we natta n'omulala n'alumya n'omulala naye ate waliwo omusirikale abadde aŋŋamba nti mu UPDF babasasula tezinawera 28 abala bonna gye babakabira UPDF yekola ki esooka okusasulwa naye kyemubuuzizza nti yes be basooka okusasulwa naye bafuna mmeka oyinza okwesanga nga bw'abibalamu nebyalina okukola nga bibadde tayitawo naye eyo si yandibadde ensonga emujja mu budde otera okuba nga waliwo ebintu ebirala byalina okunoonyerezaako kubanga tusuubira nti bano abakuuma abanene babaako n'obuswazi babaako bwalawensi bwe bafuna okusinga babeera mu balakisi 24/7 nolwekyo twinoonyereze abakuuma abanene bo ne babeera nga bali ebitafutafu nabeera nga bagejja bano ababeera kumpi babalabirira batya naffe abanene abakuumibwa twetunulemu naffe abakuumibwa buli yenna alina omusirikale buli yenna alina okubeera nti akuumibwa bamuteereddeko liidika bamukuuma sooka weetegereze abantu bano abakuuma bali mu mbeera ki oyinza gwe okuyingira mu hoteeri n'olya n'obwegera noka tugende ne balijja ka pick up naye nga tebannaba kulya otegedde nti balidde otegedde nti banywedde basuze batya n'olwekyo naffe twekuwemu ttooki abo bonna abalina abasirikale ababakuuma basobole okubeera nga nabo bongera okubalongoosa ku mbeera zaabwe kubanga ajja kulaba nga gwonyirira ajja kulaba nga gwolya buli kimu ajja kulaba nga n'ebimu obisuula n'obiyiwa naye ng'ate ye omugamba avuga emmotoka omugamba akuume naye nga oba oli awo tannaba kuba kukyalya kyetugamba kitolina okwongera okwetegereza n'okwetunulamu naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya mutuuze munnaffe era minisita ona twogere kati tumwogerako nga mutuuze tetumwogerako nga mujaasi twogera nga omutuuze ku kyalo ekyanja wamumanya ddi omukulu ono amaka gano gemulaba wano omukadde oli yajja Asumaani biseegerwa bamukadde wange era ye omu ku bataka abakulu abali ku kyalo kino era ettaka lye lyalikomera ddala mpaka eyo naye be bamu ku batuuze abaagula ku kyalo kino ne bajja ne babeera abatuuze abalungi era abadde ayita abavuka juzi yafiirwa omwana naye olaba abatuuze bonna baatuuka ne bagenda ne mumuziikirako eyewabi mumambuka ne bamuziikirako abadde agezaako nnyo okuba nti community agisembeza okumpi era ng'agiyamba n'olwekyo mukulu Kano Charles tabadde muzibu n'omulundi n'ogumu abadde musajja akolaganika naye kubanga abadde akolagana bulungi nnyo n'abantu b'oku kyalo tumusaaliddwa nnyo kubanga n'olwekyo okunoonyereza ku kooti tekujja kuggwa bya poliisi nga bibeera n'ekitalo nnyo mayiti kati bagitutte emulago tukakasa bulungi nnyo nti n'oli omusirikale ayesse naye bamaze okumutwala mu mokyale okulaba nga bongera okubyetegereza kino tekiyinza kutaataaganya oba ne kitta moralo y'abatuuze naddala abakola bizinesi ng'ezo kati ng'oli owa saluuni anti kati of course obuzibu bwe bujja buba buzze naye ndowooza tulina kumanya nti embeera ezze yabadde mbeera efaana bwetyo nakwongera okulaba kubanga tugamba ddala omwami ono okubeera nti avudde eyo n'agenda mu saaloni gyetidde abasaaloni tumusaasira nnyo kubanga si kyangu okugamba nti mayiti eri awo batiddewo omuntu okitegeera naye kakati mu byonna tulina kwebaza nti singa omusajja kubanga sisuubira nti amasasi gaadde gamuweddeko yandibadde akuba abantu bonna ate ekintu ky'oyinza ku abantu abadde akuba amasasi waggulu naye nga abantu bamuwerekera ng'abantu webali kugamba tebeekanze so n'olwekyo yandibadde asobola okutta abantu bangi nnyo n'olwekyo awummule mirembe akoze kyakoze tewakyali kyetusobola kuzza naye kituwa ekifaananyi okuba nti bannaffe bonna bali mu bitongole bino ebikuumaddembe beekubamu
ne bakuuma beekubemu balabe ti abantu bano abatukuuma tubayisa tutya tubalabirira tutya. Eyo si ensonga eyinza okugamba nti oli aveeko ate omuntu, naye tuweekubemu ku bitooki kubanga buli ekigwawo kituwa ekyokukola tulabe lwaki kibadde bwe kiti kuba nasobola okugamba nti kannejje mu bulamu bw'ensi ne mukama wange muti ate batugambye nti abadde naye kumala emyaka ng'ena, kyo kitegeeza nti babadde bafuuse ba mukwano ba Luganda. So n'olwekyo embeera bwetyo bwebadde. Tuyanze. Omukyala bulungi bwe nabwo siwulina kyengamanyi lwana mwewuunya juzi nali ngezaawo nga nyimiridde luyaawo nagenda okulaba ng'afudde wansi mukaminisita ate akola mu bitongole bya waggulu nga mbuuza mwebyo gyali nti gyali tumundabire akati tubadde tuli wano nga tuwulira amasasi kufa amasasi gavaawo nti gava wa minisita wa omusajja akubye amasasi subhana kwenda nga nowe tudda ate nga galinga agaga tutayiza okwekanga nga fenna tugenze kugwa we tugudde ogenda okudda wano nga batugamba nti minisita gwe basi omusajja wa Katonda abadde batumuseeko ebityo bwe bitandise omwami oyo naye nga nze ku bwange sirina kyamugamba. Enkoko nga yagireese eggukira wano wange esooka embuzi nga yagireese olabe olubalaza olwo lulabe sementi yamugulira okwo abantu olubalaza olwaki tolunyirira koza ate sente nziraba nagikwata wala najja mu sente nanga nti genda okola olubalaza. Wali yajjawo biseera ki? Ebiseera biwezeeko emyaka giwere oba mu 7 waluddewo. Yagula ku ggwe oba? Omwami Lubowa omuzibi w'amayumba ye yamupangisa okujja wano era ndowooza ennyumba eyo ebadde empangisa bupangisa baŋŋambye nti abadde azimba matugga egyo azimba ate nga yaŋŋamba nti nja kukuleetera omuwala omulabeko akola bombo mu poliisi kale ojja kumuleetera ate naga nti ate yakyusizza ate ali mu Kampala muno nga kumuleeta omulabe abadde tannamutuusa mumubona atumutta muwala we biki nnyo ebibadde bisinga okubagatta gwe naye? Ye oba yasoma bisome yabimanyi kubanga ngaffe abakuze okulaba omukadde nga ajja nakukyalira ng'ayinza okutuula naawe ku lubalaza netunywa kacyayi kaffe naye nagamba nti ngenze abantu ne bakyewuunya n'okukyewuunya baga nti wafuna otya omukisa omusajja oyo naaba munno nanywawo nekyayi etunywa abadde amanyi Oluganda? Olumenyefu olutonotono bwe lutyo era ng'alumanyi ng'abiwulira. Enkolagana olowooza yava ku ki gye mubadde nayo? Enkolagana sijja kugamba nti oba yava ku ki, yansiima kubanga bw'otobeera ate naawe wakajanja kuba waliwo wakajanja ku bantu naye nga nze ndi mupoole ku ye munnange ayitawo kajambo saawa 3 nga ntegeera nti agenze ng'akusiŋŋaana nze nali nkyalinamu amaanyi agalimu awo naga nti muzeeyo olima nagikwatamu wala nayo
10 n'alikuwa n'agamba nti teekako mpakasi naye okusiima obusiimi yansiima ono abakoze ekikolobero nga ye abadde yakajja kitegedde nga yakatuka ndowooza mwezi nga gumu kitundu naye nga abasirikale ababaddewo bonna babadde bantu balungi nga tubamanyi bulungi nga tayomba tetuwulirangako olutalo nga minisita takuyitako nayimiriza nasiba emmotoka nakubuuza olaba n'enkoko zaffe embaata n'abaana benyina minisita talina kizibu kyonna ku kitundu kuno kyabadde akola ku muntu kebabe basirikale b'engabbe bo tewabadde wano bukyamu bwonna wadde buvuyo bwonna ebbanga omusajja oyo lyamaze ku kitundu buno kakyangajjako kubeerako takolangako buvuyo takolangako bikyamu nti oba ayombe na muntu kabe basirikale b'ebbanga litumaze nabaawo libadde ddene naye talinako muntu netwewuunyiza entukwetukuye ey'amaanyi ennyo ate omuntu abanga yabadde yakajja ate ye nakola ki nakola ekyamaanyi ekyo kyakoze ebbanga lyagamba simanyi bubadde buvuyo bwa ssente bano bonna ababaddengawo nga bwe badde tebakola ki tebakomplaininga nti babadde babanja okitegeera avuddeyo engulu nga ajja ayitawo akuba amasasi mu bbanga agenda akuba amasasi mu bbanga mpaka era naye watuuse wali nakola ki naye neyeekuba natuka musaloni obuzibu mbuyina ku gavumenti kyensasula n'agenda nga kuba amasasi ku ring road wonna agenze nga ateekawo akajagalalo paka batuuse ku saluni n'agamba abasaluni mufulume abasaluni bwe bafulumye n'asobola okuba nti nno yekuba amasasi neyetta ekyannaku kitufiiriddwa minisita abadde atugasa abadde agasa ekitundu ekitufu abadde atugattako era nemwona otambula ekyawo kyonna n'okimalayo togenda kusanga muntu amwevuma kubanga abadde atuyamba era abadde atukolera so mawulire gannaku tusaba gavumenti etwale ekyokulabirako kino abantu bano wabanga yemulugunya nti no ensasula ebadde mbi abe nga asasulwa tuleme kufiirwa abantu abasigadde watya nga abantu batwala ekyokulabirako nga kino ekikyamu ne bagenda amaaso nga bakikola ku bantu bafe ab'omugaso kino gavumenti ekitwala nti kyakusaaga ekitwala nti nsonga nkulu basobole okuba nti no tutaasa ebiseera by'eggwanga ebisigadde. It's really sad news what happened to our community that we've lost such a vital man. Minister Charles Ngola has been
contributing towards our community as Ekyanja Parish, because many people run to him whenever they have challenges, because you know, as Ugandan society right now, financial child crisis we are living in, people were running to him, because as leaders, whenever people find challenges, they run to the nearby leader. This minister was nearby, was welcoming everyone, and it's unfortunate that we've lost him in such an incident. I call upon the government maybe to look into this incident, not take it for granted, because we may lose so many very important people. Your name? Musa Semanda, Councillor Ekyanja. Honorable Minister. But we have already given a statement. Minister, just like 2 minutes. Yes. Because I missed your Yes. This morning, one of the bodyguards for the Honorable Minister of State for Gender, Labour and Social Development in charge of Labour and Industrial Relations shot the minister while he was seated in the car going to cabinet. The person who shot him later also shot himself. Is called Private Saviti, and police, CMI and other investigating officers has been in the scene. They have assessed the scene, they have taken witness statements, and His Excellency the President has also spoken to the driver who was a witness, and investigations are ongoing. But Minister, I've heard that we have got some comments from the neighbors that after that action, the private was running saying that they don't pass. What would be the reason? No, this private has joined the team of the Honorable Minister only a month ago. He was seconded from Bombo. We have several bodyguards that have been with the Honorable Minister for the last 2 years, and the Ministry of Gender, Labour and Social Development pays the guards, and they know their entitlement. So, and yesterday this private Sabiti accompanied the minister to Namutumba. So, as a minister in charge of gender who has been with this team of the Honorable Minister for some time, including the driver, including my team that are here, I've been with them for the last 7 years, but they have never shot me because of money. So I don't want the speculation of money to be a justification, because he has not worked with us for long. He has only been with us for a month, and so investigation should be able to establish the history of this person thoroughly to make us understand. And the witness statement, what I've already picked, will not conclude that it is because of payment, but I cannot diverge. Okay, that's the Minister. You have talked about that scenario. You have narrated about him being in Namutumba. We want that story. Yes, the Honorable Minister is in charge of Labour, and yesterday was Labour Day, and in Namutumba he was the master of ceremony, and he was the one who spoke before calling me to invite His Excellency the President. As a minister, he has been working very well. He was keen on his work. Secondly, he had also been now requested by the minister in charge of internal affairs to support them in the current insurgency from the Karamojong that is coming into Lango and Acholi, being someone who has been a soldier and has been a Minister of State for Defense before. So he has been a very important asset for this country, and it is unfortunate that we have lost him. Thank you very much. Thank you so much. So I'm going to buy Makuteda. Masoze ba Muso already. Nga wali awo.
wagenza okujja waali musirikale yese yaddemu no saloni yaddemu omusaloni amutabudeki bakamutwala katikati poliisi bakatwala katikati bakamugjawo eri ambulance egenze abadde etwala ono yagamba dakika nga meke mabega bamutwalire abiri kirifu